Omulambo gw'omuvubuka atemera mu myaka egy'obukulu nga 23 gwe gusangiddwawo nga gugaŋŋalamye ku mabbali g'ekkubo nga gusibiddwa kandooya amagulu ko ne kantuntunu kyokka nga tegunnakakanyala ekirowoozesezza abataka nti osanga bamutemudde bamutidde mu mmotoka we bamuleetedde. Abataka basigadde bakyewuunaganya ku ttemu lino engeri gye likoleddwamu ku muntu ono kyokka bw'aggiddwako kantuntunu era ne balema okutegeera. Kati omusabazi bw'ajja n'ogamba ogafuna omugoba ngambye nti wano mu kitundu mbadde sikirabangako era olwaleero lwensoose. Buli omu asigadde ayogera kyalowooza ku ki ekiyinza okubeera nga kye kiviiriddeko omusajja wa Toono okutirimbulwa mu ngeri ey'obukambwe bw'eti kyokka nga ku bonna tewali alina nsonga ya ssimba eyinza okulambika obulungi ekiviiriddeko ettemu lino wadde ekifo omuntu ono gy'aggiddwa. Omuntu twali abantu nga bafaayo batali bamuttira wali ku munaala kati ono gwe basudde tumulabangako nga bamusuddeko wali mu kisaawe kyaffe. Era ekisaawe kyaffe kifunye ekyekango ky'amaanyi n'abatuuze beekanze nnyo kubanga basudde omuntu wano atategeerekeka era ate muvubuka w'amaanyi era tufunye ekizibu ky'amaanyi ku kisaawe kyaffe era kino ekikangabwa ky'amaanyi nnyo. Kyendaba wasimu manyi kye tuba tulaba tulinze wano poliisi ejja ebikuleko ku mutwe kye bamubisseeko tomanyi anyinza okuba mu maanyi bannawe nali mulabyeko. Abatuuze b'ebisanje tufunye ekikangabwa mmotoka etategeerekese ennamba bw'ereese omuvubuka myaka 23 n'emusuula waggulu mu lusozi okuliraana omunaala gwa Waliidi ku kkubo erigenda Muzeeyi Kaganda. Tutidde nnyo olw'ebikangabwa ebyo kubanga infacti tetumanyi security yaffe bwegenda kubeera naye tusaba gavumenti etwongereremu ku security mu kitundu ekyo. Banguye okutegeeza poliisi y'e Masaka naye esitukiddemu okutuuka mu kifo wasuuliddwa omulambo guno bw'etyo n'eguggyawo yogayoga mu ggwanika ekkulu ery'eddwaliro e Masaka. Kyokka abataka era basigadde bakyewuunya emmotoka eno ey'ekika kya Premio gye babadde tebamanyi mu kitundu nga n'ennamba zaayo tebasobodde kuzitegeera. Omuduumizi wa poliisi mu bukiikaddyo Maxwell Ogwal ayogeddeko ne WBS n'ategeeza ng'omulambo guno bwe gutannamanyikako baagwo kubanga tegusangiddwako wadde n'ekiwandiiko ekimu wabula n'asaba ababuliddwako omuntu waabwe okutuukirira poliisi ey'e Masaka. The body which was found in Bisanji, it was an unknown body. And everybody has a different version about the body which was found. As police, we have opened investigation. And we are asking anybody who has lost somebody, let him come to the police and let's try to identify this body because this body is unknown. As I talk now, the body is already at the mortuary. And I'm advising the public, whenever you see something which you are not, who you don't know, get time, report to police quickly, give a call to police. Police will rush there quickly to rescue. As I talk now, we have enough vehicle, we have ambulance, we have fire vehicle, everything, we are ready for it. Eggulu erikusakiddwa Ali Mambule ku WBS e Masaka.